program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Program ebeera etandise ebyaddala owulidde buli kigambo kyonna kiri mu black and white kitegeeza kirabika kiri mugambo ate simanya kala nnyingi sijja kukiraba nedda kiwulika bulungi nnyo obulwadde bweyongedde mu nsi n'ekibi nnyo okuba nti ate muganda wange obumanyi engeri gye bukwatamu n'otabuziyiza. Ekikulu kiri nti nno kasi obutegeera kyekisinga ennyo osooka nti obuziyiza nomala ti nokweba kukwatabo buti nsooka nga mbukola bwe nti ne mbuziyiza bwe nti. Omulungi aliko Impact FM radio Samayinja ng'ozze okusa olunaku lwaleero webaze Mukama kubanga okyali mulamu. Lunaku lwa mukaaga tuba tuyingiddewo kasita owulya bwoti ng'okyasooka okusa n'ozibula amaaso bapa gamba Mukama Katonda weebale waliwo bonna nga batasobole kuba nti bazuukuka olunaku lwaleero naye ng'ate ebasserusa okuba nti byewala. Kakati nno ngati nno watanazuukuka kona ku munno abo bazuukuse watanakuwagazuuka omugezi zuukuka ke kaseera ke kano munnaffe sikakweraliikirira naye nga tulina okweraliikira nga tulina okuba nga ate munnange twezzaamu amaanyi ge twezzaamu nga mulimu n'obulamu. Webala nnyo okuba nti ozuukuse ebyaddala ng'ojuma ti wikendi eyingiddewo ogenda mu bitafutafu ogenda kulya obattire ku nkoko enkoko gye bagenda obbattira enkoko Nansi enkoko eyeekulidde ku lwayo nga Mukama Katonda bwe yagamba. Enkoko eyo nga si bino ebikula nga biri mu kakeegi bikoze bitya nedda si bukiyo si enkoko ekula mu nnaku 4 5 6 n'ogirya nga nnene enzibu eri nga senkoko wabula ng'oli enkoko ennyini ekuze netuuka n'ebiika weba mpanga n'ekookolima gino oli ayinza okubeerawo nga tali ako nkoko mpanga ng'enkoko empanga zonna zagula zirikaba kiyo nga ya wiiki 3 Mukama Katonda kiba kibi nnyo munnange. Akati nebe nango bitegedde enkoko eyo gy'olyanga ekyali ennaku 3 4 zemugula mbutimba ku mutwalo gumu 12 n'oyisitwanga ezitowa nnyo eringa sekoko wabula ng'ekwabanga akoko akato kiyo kitegeere oba tukimanyi nga kakyali kaana kato bakakuba eddagala buli mwezi ne bakongera eddagala kakulira ku ddagala eddagala terivaamu terigwamu mangu nnyo kuba tekeriisa tekakola ki kaba ku ddagala kukagema akina simaye bakageme musujja tibakakubye eddagala lyaki seddagala nene munafu atuuliriza liba ligenda mu nkoko nga ogenda kulirya nga gwe munnansi akati wotuko giriira liba terina gwamu ekitegeeza kiba ki kiriza obagaana obudde bugenda nga buyegayigabe buti mpola yeggwoomu ajjoga nti bane nalwadde obulwadde baabwe kebedde nga nina kansa. Tugamba bulijjo abantu ebyaddala nti genda maaso wagira oyo alunda enkoko zo ennansi omwagira nawe weewagira kubanga oba oli obulamu bwo oba bulungi nnyo banga enkoko eŋŋanda enkoko ennyolo enkoko enkyoli enkoko ennyankole bagiseerera ddala ekazituse emitwalo ng'esatu awo muganda wange enseera ate ensajja oba empanga ziri mitwalo nga 7 nozaba munnange ate bw'ogenda eri baŋŋamba ku boda ya Congo oli mu mitwalo 10 aye bw'osala mu Congo 12 13 enkoko just tugamba nti ennansi. N'olw'ensonga eyo zaba baseera ki baseera bulamu bulamu naga wegendereze nnyo ekintu kya layisi ng'ate kingi kubanga abasajja bagamba nti nno kalugjewo emmere yaffe yonna bagikube kibayita obutwa eddagala ne bagyonoona basobola kwonoona ttaka ettaka ne lyonoona emmere kati emmere bweyonooneka ne bagamba bagakuleetera nate emmere gye bakoze nga bw'ogisimbanga egimuka eti nekuwa kye bayita emmere nga mpitirivu nnyo kati kubambe omuyala n'opapa n'olya kumbe byoli mu kulya ebyaddala byoli mu kulya olya butwa emmere gye bakoze empeke ze bakoze zonna ze bakoze ezo ensigo ze bakoze nga bajingidde mu njingirizi bakubamu kali akawuka bw'okalya ne kata cells zo ez'omubiri kye bayita genetically modified organisms kasakata cells ez'omubiri otandika okufa nga twali tuuse ofa tomanyi baga nti yafudde obulwadde kikutuko yafudde obulwadde simanyi bikoze bitya bwe bityo muganda wange atuuliriza. N'olw'ensonga eyo babikola babimanyi nti nno omuntu balina okukendeeza batya bakendeeza batya population nga Katonda si yakikoze kuba ebya Katonda biri nakyo ne kati oyinza okufa tonatuuka muganda wange lwaki olw'abasajja okuba nti bakendeeza ku bungi bw'abantu mwebwememu kibaluma nnyo nga muzaala muli ekyoka temufa temukendeera kyokka nga resources ebalina ebigogo byonna biri wammwe awo kati balina obbakendeeza ku bantu ku bungi bw'abantu such that munnange temubeera nga mulwanira ebyobugagga ku nsi kuno baga nti no tulina bye tuyita bali bajja ba Katonda ng'omulimu gwabwe omukulu ennyo
baba baagala ekintu kimu kyokka kuba nti balina kye bayita obuyinza ate nga bagamba who controls food controls you. Oyinaina munaffe kaziba nga emmere agirina mu ngalo bati nga yakuwa ekyokulya kyagamba kyonna kyonna oba ojja kikola bukozi kkiriza obagaana. Abasajja bakola obuwuka ne babuta ne bujja mu ttaka ne bujja mu mmere ne babulya ne bulya emmere olumala ne bakola research ne bajja ne banoonyereza nga mumaze okuba ndi mubakaabirira ne bajja ne banoonyereza muwanga gye muli eyo ne bayita mu bitongole ebyenjawulo bateeka ssente omwo ne banoonyereza bamala okunoonyereza then ne badda mu ofisa ne bagamba nti noke ne bafulumya ekyokuddamu solution gyokka ne bagifulumiza ennyini ogwekitunayo bati nga bagamba nti nno kyolina okukola okimanyi ettaka lyobbi olina okukozesa eddagala lino okuzza ettaka obujja bw'omala odikozesa naga nekya kyolina okukola ensigo zombi tezikuwa mmere emala zaafa dda kati gula ensigo zino ezaffe zojja okuba nga olima omala okuba nti ozigula ne bagamba nti ate ensigo ezo okukula olina ozifuuyira obulungi noziwa ekigimusa ekigimusa kyennyini nga ebakikola bennyini bwe bayita obuddu slavery mu luzungu munaffe atuwuliriza omwana w'omuntu bwalina wansi w'enjuba kali nno kyova nti gamba nti no webali nnyo amaggwa agenda okuba nti ogula kye bayita enkoko ng'ogula enkoko ennansi yo okuba nti olya webali nnyo taata maama akimanyi tino ebyaddala amazzi olina kuba nti ogafumba amazzi omuntu ganywa kye bayita minota nakigamba ngemazzi oli gasenye wali mu nsulo seeze Kampala kuba Kampala ziri polluted n'obukyafu kazambi ajjudde mu nzize Kampala ya ripoota nagirimu koowe yakolebwa kazambi ajjudde mu nzize omu Kampala sage Kampala toganywa so ina gafumba nnyo gasobola okuba nti gajja oliko ganywe sigamba ga taapu nedda ngamba gali gennyini agava mu nzizi kali mwabo mu byalo mwe mukyali lake kubanga amazzi gamwe gakyali bulungi nnyo ne baŋŋambye muganda ngalo ge batandika olina asoma boaholo mu kyalo gye bayita nayikondo bamala okugisima asimbye najja amazzi wansi eri mu Christ wansi eri amazzi ago galimu kye bayita minerals ez'obutonde katonda zaatuwa mu mazzi gayita mu njazi ne gapikinga iron potassium calcium omulungi ennyo agenda okuyamba omubiri gwo okula ng'enteekateeka katonda bweri naye abasajja ne bajja ne basima bowa nayikondo olumala ogisima ku mazzi gennyini agava wansi amalungi amayonjo aye ne bagagattamu obutwa nagaba bali mu gatereeza ne basaako obutwa nga butonyamu mpolampola muli nga bagamba nti no bali mu galonsa g'e Kampala bwebasaamu fluoride basaamu chloride basaamu akati wamma ggwe taata mama kasobere ngufumba amazzi webali nnyo balire ddala vakona bagamba bagula simanya mineral water kumbe bagula chemical water nagamba nti nno ekiga qualifies okubeera chemical water yensonga lwaki n'abagakola bennyini mu mateeka bakkirizibwa okuteekako kibayita chemical otaddemu zenkana ki mu mazzi g'okoze kiva okipa wemugula nagga butunuleko olabe ojja kulaba kibayita chemical composition tutaddeyo chemical bweti mu mazzi kati gwagagula n'oganywa manya kyoba onywa si minuuti oba onywa chemical water wamma webali nnyo omunyonyi okuba nti ozze okusekiseera kano kennyini tuba tutandise programu ono muganda nga atuwuliriza nga bulijjo omulangira Kalema nze nno gegange program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike muganda nga tuliza tuli awo ennyini awo wennyini we tuli awo tutandise butase program nate emanyiddwa nga ekiri emabega wa mawulire behind the news omungi atuwuliriza kale bwetutandika bwe tutyo nkutegeeza nti nno omuntu yenayina okubanga olya bulungi ebyaddala kiza obagaana lya ku greens kuba obutwa bwe tuyingiza mu mibiri gyaffe buli lunaku buli kaseera buba bungi nnyo bwetaba kuba nti bugibwamu naye obugjamu otya lya ku bintu ebikaawa emberebere ng'etererera ddala lya ku kye bayita lya ku katunkuma so ono gwe bayonoona bino ebinene nedda tokatunkuma buli obutini obukaawa kuba mu mibiri gyaffe gyetaaga munanga ebintu ebikaawa oba olina time oba olina n'ovumu nnyo ku kigazi nnyo ku bintu ebikaawakaawa wali bikola by'entuntunu nabyo kasobera obinogometewa ku kikumazi bwoti agabuguma n'onywa bikaawa muganda wange nimanyi kyebikola omubiri bisisimula white blood cells nobanga oba tibujja kukwatakwata binakina musujja akina bikise ne tibijja kukwatakwata kubanga oba osimuli bayita omubiri gwo nga guli butoola nga guteredde nnyo nnyini ddala naganno bw'oyitako emulago mu Cancer Institute wojja okakasa nti ensi nduwadde ensi yaggwayo dda ebyaddala nagamba nali wano nga mbyogerako wedde nali manyiyo Dr. Kasano nanantwala nanga jolambulo jolabe
nanga ati no tufa abantu bafa bafa abaana abato kansa muyitirivu nnyo lwaki kubanga abantu lifestyle enneeyisa yakyuka omuntu okuva ku Monday paka Sunday ashoppinga mu supermarket bashopping emmere eri processed emmere eri processed nagamba ti nno abazungu balanse n'okuba nti ewaabwe eri Food and Drug Administration balanse ogiyitangayo buli lunaku bayitayo emmere eri mu supermarket ezo lwaki kubanga bagenda ne bakizuula nti nno chemicals zebakozesa za bulabe eri abantu nagamba batuuka okuba nti bayisa ebiwandiiko bebiti omanya bayode bakiisadde emyaka ng'etaano emabega kubanga zino kampani z'amaanyi nnyo zimirizaawo ensi kyo kiba kinagamba ekiri nti nno kiba kitya nga ovuddeyo ku makya n'owulira mbu gavumenti egaye temuddamu kunywa mwenge temuddamu kufuuwa sigala yinza okyogera ekyo because naye ga temuddamu kunywa mwenge lwaki kubanga efuna omusene mpitirivu teza kubanga ekyogera efuna omusene mpitirivu nnyo nenkwadde nga bagga nti omwenge gwa bulabe mu mbeera bwekyo but anyway omwezi lwaki bino mbigamba ebiseera ebisinga obungi olwokuba nti obitegeera n'omanya nagamba wiiki ewedde bayita spices ez'enjawulo zikomewo ebirungo ebinzaali bayita eminzaali era actually weekend olowooza bayisa ebinzaali era balonde lunaku lwakusatu America neyita abali ebinzaali epakinga mu supermarket ebyo betuyita ebinzaali bino ng'ebiganda ne spices ez'enjawulo zemuteeka mu nva bazisonga bagala zirimu kibayita lead oba lead kati ezo chemical those are metals ezijja okuba nga zikyankalanya omusaayi gwo n'obulamu kati bava ne bagamba nti no bane mukomyewo mutemuddamu kugula kintu kino kiriza obagaana olina okudduka emisi n'okola ki n'ogamba nti nno bandabudde wano nzaani atawuye bye bagamba olunaku si kyeyandeese okuba ntwogerako bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangaalira ayagako omukwano gwange ali eyo Luweero Mase Nampiima student omusujja gumuluma namugamba luli nti omusujja gw'ennaku zino tegukyawona na doozi emu ati era sibamu doozi endala wagadde baddeyo bamukeberera lwaki abantu katufuna kibayita resistance ey'eddagala lwaki olw'ensonga nti betukozesa byonna kati embiri gyaffe gyaguba omanyi okuguba nti ombiri gwali gumanyidde okulwanyisa obulwadde nagwo tebukyamayo bwegulwanyisa nti kati ekibi kivaawa abantu bafuuyira buli lunaku emmere yaffe gye tulya eddagala eryo kasita tulirya buli lunaku mu greens mu nnyaanya zemuli embisi biki ligenda mu mubiri bwe ligenda mu mubiri gwaffe kati omusujja gukuluma oba omutwe oba ki ne bakuwa for example panado oba paracetamol oba ki oba ne bakuwanga eddagala lyonna eriwonya omusujja kuwolede omubiri gwe guba guyina eddagala bagenda ojikuba muganda wange nga terikyakola n'akamu n'akeddagala kyova tebizisase yendwadde ezo kati bwe buzibu tulina obwo nti ogenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba olujjanjaba olusooka baga okujjanjaba ti nga n'otawona omusaayi n'okuddamu nakukyusa eddagala oba n'aligatta n'alitabula so bwe buzibu tulina obwo mu ggwanga oba mu nsi yaffe tumidde ku bafamasi oduuka famasi ogula eddagala gamba tulina eryakanaana ery'emitwalo 3 ery'emitwalo 5 kati webali awo muganda wange nagamba nti nekyekyo n'okuba nti omanya just lowooza mbulowooza singa okedde ku makya notalwala oba famasi anaalyawa n'olyakola eddagala kiva nti nno obulwadde balina obukola ne bubeerawo nobeera nga munange mufaafaakana nabwo mumbeera bwe bityo mukono gwe omulala tukonaye wano yerwadde senyiga namuteka ku kitani bamuwayi ne bamuwa eccupa noleka eccupa senyiga noleka eccupa mukama katonda eccupa lwa senyiga kubanga embiri gyaffe gyanaga okuba gyononekera ddala lwaki olw'endya gye tulya kibi nnyo nnyini ddala naye ng'ate ye reality kyekiriwo kati tulina okuba twegendereza kubanga alipoota yafuluma luli I think tujagyogerako lulalaawo ne munywanyi Dr. Galiwango yebatumiddeko ali eyo ali busy ali wanawalo okuba nti eggwanga balitaasa mu ngeri y'okulya naye alipoota yafulumizibwa emabegako awo waliwo ekiwaliko ekyafuluma of course
abafirika ffe tusinga okufa abamu ku abo abasinga okukozesa chemicals ez'enjawulo. Emmere gye tukyaliko okuba tulima kati ya GMO, emmere gye bakolerera ne tugifuuyira tukola ki, byonna ebyo kati ogera kwesanga nti nemmere ensi yonna erina ekyankalanye. Netajjukira kiki ne bagamba nti oli akuleetera atya, oli akuli mulirwa nti enjala ekuluma, mbwe ensigo zombi zisuule, lekerawo okuba nti ozisimba. Naga nti edda tulina ebijanjaalo kasooli nga ne bwe batuuse ku sizoni ey'okusimba ey'okusiga, maama oba taata asobola okutuma ku neighborhood ku mulirwano, genda ogende mukyala gundi maama gaye mwoyo ku nsigo, mwoyo kasooli ew'ensigo ey'okusimba nga tereka ku minwe gye egy'okusimba, jjajja ku sizoni eri gye yatereka n'akuwa. Kati muganda nga obudde buno ekiriwo kimanyi ensigo mugulangule mu maduuka. Omusajja yajja n'atugamba wano nti nno ensigo eyombi tekyameza mmere, tekyabaza mmere. Lwaki? Nga amaze okukola obuuka obwatta emmere, obwatta ettaka. Ye n'akola ensigo ye n'agireeta n'agituuma amannya agituuma amannya ag'enjawulo. Kati gwe n'osimba, omala okusimba erimu kali akawuka bw'obuuka obulya cells ez'omubiri. Yagambye nti n'ensigo mbi toddamu kugisimba. Kale ekyewuunyisa mu byonna nga gambye ensigo giveeko, indigenous crops ziveeko, ekiddako kimanyi ye n'agenda n'azimba kye bayita banka. Eno banka nga ya nsigo, n'agizimba eyo mu muzira mu Noweri, n'agiteekaawo n'alanga okwetoola ensi yonna ng'asolooza ensigo ezo zinnaasangwa ng'azitereka eyo, azitereka nga kimanyi nti obudde bugenda kutuuka ensigo ze bakolera zigenda kubatta kkiriza obagaana. Bwe zinaabatta nga bakomyamu ensigo zennyini entuufu. Ekigendo kiri ku kinagamba population control, waliwo bajja bakatonda ekyo abakirimu obulambalamba mu mbeera bw'ekyo. Tutandise program behind the news tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Oli abuuza ekibuuzo nti babiwulira Mukama Katonda babiwulira, naye kale ababiwulira tutambule wamma ffe mpola mpola tubiye nga tubiwulira ebintu bino. Akati Buganda nga tuwuliriza Gwaliko Impact FM Radio Samayinja program oli mu behind the news ekiri emabega w'amawulire. Tulinye ensonga zino kwanza zitambula. Bajja bakatonda bali active, timanna kuba ndi basirisa, bakyagenda basobola kuba munange ekyo bakikwasaganya. Akati emabega kaawo of course Big Brother yatandika. Ekyo nakiga Big Brother kati mumanyi, kali bateeko Big Brother Niger yatandika. Kamera baziteeka buli wamu ne baziteeka buli wamu mu nnyumba. Ennyumba ogiyingira n'obeerawo wabula nga boki baliko kiri kimu kyokka bakopa balikodinga information ne obubaka bwonna weeyisa byonna nga babirina. Kye banaabikozesa kyonna nagamba kya control. Omuntu bakontrolinga bulungi nnyo n'oba nga ebirowoozo byonna kompyuta ebirina. Kompyuta ebeera nga ebirina kyakuba kyangu nnyo okugamba okukola ekintu ekikole. Kyova bakozesa drones zikola emirimu egy'enjawulo. Bajja kugamba okukola ekintu ekikole nga siggo kyeyagalidde bati ng'okikoze lwakuba nti notisiggo oli mu kontrol y'obulamu bwo. Muganda wange ebyo nebirina okubikola okubituusaako ebyo byonna olina okuba ng'olina kye tuyita connection eyakabi. Kubanga oli ayingira mu bwongo bwo, kati obwongo bwo buyingiramu atya? Abuyingiramu amala okuba nti amaze okulikodinga nti Kalema bwazuuka ku makya akola kino, Kalema alowooza kino, Kalema ayogera bw'ati akola kino, alya eno emmere. Bwani omusaayi gwe kikabo ekiti kuba bagukebera dda, tena kuyingiza wa, tena kuyingiza mu nnyumba, baba bagukebera dda omusaayi gwo. Bwani kika ky'omusaayi gwo kati bamanya yazalibwa bw'ati, wa busungu bwe buti, alya mmere bw'eti, muyisa bw'eti, ayogera bw'ati. Byonna ne babiteeka wansi, information yonna kati bo ne babiteeka mu kompyuta. Obateeka mu kompyuta, gwe musajja to mukazi wattu oli awo ogamba nti no ye ne bakola ekintu kyennyini nga bayinza okukola omuntu bayako bakola abantu kati balekana ebyuma sayibongo robot bazikola kati waliwo kibita artificial intelligence kali kigenda mu maaso ojja kiwulya muganda wange. Akati information yonna basobola okukola kompyuta oba ka robot akali wali ne baddira obwongo nga badownloadinga badownloadinga ku Kalema oli mu kiyumba wali ne babuteeka mu kompyuta ne bateeka mu robot eri. Robot ngerowooza nga gwe Saalongo Arthur, robot ngerowooza nga gwe kudesa kwa Mukama, robot ngerowooza nga gwe Dr. Galiwango bulungi nnyo kubanga information yonna bagirina. Akati ebyo ne bijjawo ebitonaga nti nno abantu babigira, abantu bajja bikuba nnyo naye nga tujja bayiyakiriza obagaana.
naga tunabayiya tutya tuyita mu technology oyo gwe bayitamu muganda wange alina okuba nga akola ki nga alina okuba nga nibamutegeera naga okupromotinga kibayita technology mu nsi yonna. Kakati omusajja nagamba nti nno nga tulina kutuuka eyo ku level eri tujja kukozesa kyebiyita chips ez'enjawulo baconnecting eggwe wamala okufuna information yonna gye beetaaga bakitadde mu kompyuta bakuleka chip akatiri kati bakakuteekemu kanobeera ng'otambulira kompyuta oliawo otambula nga waliwo controllinga. Kati omusajja omu kwaba bakolebwa ebyo ye munaggagga amayiddwa nga Elon Musk. Elon Musk noze mumanyi kati abatuuliriza amuko abasajja basinga ogagga mu nsi yonna. Alina kampani ekola kibayita implants ezo emayiddwa nga Neuralink. Bade bajja bagezesa balabe omuntu osobola otya okulowooza nga tokyali katonda byolowooza yonna si katonda sigwe weebaza olina okuba nti weebaza omuntu munno ani gwe weebaza oyo agenze mu maaso n'aba nga akoze kye bayita ekyo yakulagidde ekyokukola yakubeezezza yagaa nti kati weebake kati wummula kati zukuka kati tambula. Bakola chipu ne bagiteeka mu kye bayita instructions. Chipu eno bagikuteeka mu bwongo era badde bali mu ku trials ebiseera bino byonna. Mu January bakola trial okugeesa okwasooka omusajja gwe bateekamu kye bayita chipu eyo mu bwongo bwe aba Neuralink bagimussa mu mwezi gwali gwa January. Omusajja bamuyitanga Noland Abag bagimuteekamu nasooka kyankalana obwongo ne bukyankalana ne because baga nti bageesa ku bantu abalwadde baga nti obeera osimanyi enkizi yakutuka simanyi oli mulemalema obwongo bugeza ne bakuteekamu chipu eyo mbunodde engulu kati bageeza okuba nti batonda bo bennyini balabe nti bakuwa biragiro nti omuntu omuyita ogamba nti omuntu akuwa biragiro ebyo yaba afuuse gamba mukamawo nga katonda wo. Kakati ekyo kyaggwa bwe kityo oyo gwe basooka kati ate bakoze ne bateeka chipu ey'okubiri ne bazigesera ku musajja omulala gwe bayita Alex. Kali Alex ono naye bamutaddemu chipu eno nibamutaddemu chipu mu bwongo bwe naga nti obwongo busirika sigino bulungi ku kompyuta wali nti kalaso okubeera awo because chipu gye mutaddemu esobola okuba kati erowooza ng'omuntu kali taking over obwongo bwo ne connectinga ku kompyuta kati kompyuta kwoli otuna obutuuze ku kompyuta n'ogamba nino njagala kukola kino n'olowooza bulowooza kyogenda kukola kyo ne kyekola ogakola mu mawusi akalimi katambula ku kompyuta kesonga weeyagala okuba nti kagenda. Akati ono bamugezezzaako Alex n'azanya geemu ey'okwekuba amasasi okitegeera. Second human to receive Neuralink brain chip uses it to play Counter Strike. Masasi komando alumbi abayekera bakuba masasi na bwongo otuwa boti kontunya notunya computer bakutade mu chip mu bwongo notunya computer kati computer ne bakutere wali abayekera abakute mundu nawe nokwate mundu yo ngagwe ne computer era ngemuno gyawo n'abantu balaba alibo geno okutta otana kuchi na computer osegeera tokutonye kutewa nokola ki bwongo birowoozo kubona mayiga kubona ku left kubona ku right kubona ku ki muganda wange awe tulika ti obudde buno kati ani abeera mu controlooza ani abeera mu control chip gye bakutaddemu kakyolowooza kiri mu kuba nti ekola oba kyekulowooza kyola nti ekola kyekulowooleza. Era abasajja banyenga bati kompyuta nagamba kati naga oli bageza ku nkima at first ne zifa zaali mpiti bunye zaafa ne bamutwala ne mu kooti Elon Musk ne omugagga mune ekizibu musinga omusango. Kakati kye bakola ng'oli ate abeera ne kompyuta n'ateekamu ekigambo kill that one on the left n'omutta nga twebuuza kino kyona kubanga tubeera ggwe. Omusajja yakikoze bw'atyo oyo second patient kati gwe bagezesaako ali mu kuzannya wiki ewedde ku lunaku olwokusatu babyogerako ne bagaa nti no update gye batuwa Elon Musk n'agituwa update nagaa nti omusajja gwe bagaa nti omusajja yavaako yali amagulu ge gagenda maaso ne gamenyeka n'afuna obuzibu ku nkizi wetwogerera gwe bataddemu chipu omwezi ogwaggwa kati ali mu kuzannya akontrolinga kye bayita mouse ku laptop ye tagikuteeko takoze eki na birowoozo muganda wange na birowoozo byokka ebyo
kakati nno kyekigenda mu maaso kwandi bakikola ekyo naye bino obikola bino omuntu okumuwa kyebayita total control alina okuba nga alina kyebayita amasanyalaze weegali alina okuba nga alina kyebayita internet erina okuba nga weeri connectivity weeri kubanga gano g'amasanyalaze gebateekamu ne bakuwayalinga omuntu naturally omuntu omulya mmere olina amasanyalaze agago obeera charged katonda yakolanga kyova nti okonekitinga ne nature bulungi nnyo kyova nti bakubiriza abantu mu ndwadde ezimu nti jjamuko engatto otambuza ebigere ku ttaka oza lwaki nebakulyako ssente abakwadde advice akulyako ssente nagamba nti jjamu engatto tambulako ku ttaka n'ebigere okonekitinga ne nature eyo healing process yamaanyi nnyo mu meditation olwokuba olina amasanyalaze olwakikasa niyo amasanyalaze mu mubiri gwo okwata ekikopo ekya plastic oba olupapula ng'olukudde mu kitabo lukwate luyise mu nviri bwoti nga tofunyizaamu oba ekitabo kiyise mu nviri bwoti kiteeke ku ttama bwoti ojja kulya gakusika gennyini gati ago amasanyalaze go tukonekitinga nene ensi kwe tuli kati n'amasanyalaze kyebakola kiri kimu kyokka because omuntu alina amasanyalaze chipu gye bakola nayo ne bagiteekamu wali bulungi nnyo then ne bagamba tulina amasanyalaze omuntu alina amasanyalaze twetaaga omuwayalinga bakuwayalinga naki ne intaneti weetali tebajja kubanga basobola okukontrolinga kyova nti no bagamba n'essimu ze tulina zino batukontrolingira ku ki intaneti kyova nti bagamba ebyaddala omwami mugakaawo baga nti no mulongoti gwayidde ku UBC wali waggulu ekololo TV no radio ezemu ne zivaako okitegeera lwaki kubanga lwo central unit wali omuntu yate amapesa byetugenda digital nesinga abalina emirongooti gyabwe etwavayo dda ejja analogo omulirongo ne wa UBC ne gwalidde wabadde olina ogugwo abantu basooka ne bakuulya bulungi ekifaananyi ng'okisindika bulungi nnyo gyoba kigende oba eddoboozi nga ligenda bulungi nnyo naye wegujja obubaka weddemu kali kooto gye bagamba nti oli kasajjako bujja bwati bappa oba oweddewo kakati wakizuula ekyo nti nno olina okuba nga olina intaneti obwedde bali bategeera ddala abasajja ebintu byabwe era alina kampani emayiddwa nga Starlink omulimu gwayo kola bisowaani ebikasuka intaneti ey'enjawulo ne bajwanika mu bwengula eyo togiraba nako emirongooti balema tebakyagizimba kati kuba bamanyi nti nno mujja kwekyagala omu ekyali mu covid-19 mugyoke mugikube gigwenga mutegedde obulabe obuli mu intaneti eyo of course ebirungi bakuwaana ebirungi biyitirivu nnyo timu global village mubeera noyogera mu America there and then because bitya ekyo kirungi nnyo naye ate ekigendera kyayo ekiri babega kyekiki bagamba nti nno balina okuba nti bamakinga internet eri affordable eri ku buli muntu yenna si nekindi erina okuba nga eri free akati ebyo bibirawo internet nga bweri buli kimu kijja kuba nga kiterya bulungi nnyo kitambule bakontrolinge bulungi tulina kugaana wadde n'akamu n'akeddagala amawulire nadde wano nga nagamba luli nti ensi zonna of course bakyogerako nti by 2015 ebitundu 5 ku 10 jakuba twakyuka dda nga twagenda ku intaneti naye tuba tukya era batyo bakyogera naye tugenda mpolampola tuyambe kuntoliza abali bakuba ti n'otambula n'okyuka n'ogira oti bage nti hano bakutandika okuba ni basomera ku iPad na simu ekyuma kirabako wali mu biseera bya covid kati kino bakironkinze minisa ebyenjigiriza kironkinze kati kigako kitandika okuba nkikola kati omwana bwingire mu bwongo muganda wange bawa kugamba nti obudde buno omuntu abeera ku ssimu bwati ali ku WhatsApp n'atambula n'omutomera nga talaba oyaba kumanya nti nno kati abasajja batukontrolinga batustadinga kola kino ekintu kimu oli ku intaneti buli lunaku obeerako kwata essimu eyo kigezese bugezesa just kwata essimu eyo okigezese ogambe nti internet singa giteekako okumala olunaku lumu bweruti oba kale essimu ogiteeka ebbali ogasiga gikwata okuba olunaku lumu oba bbiri owuye bwona owuya muganda wange wenakuwuya ku stade yakolebwa ku baana bemuwa essimu addiction omwana oli yatta banne eri mu Bungereza naga yali munyarwanda naye nga wa Bungereza ezimu ku mawulire agali munda ennyo njaga kubuulira emu kweza emizanyo bangi bazannya ku masimu omwana omuwa essimu n'ogimuggyako n'akuba omulanga
omwana tuka okufumita munne lwaki oba mugyeko kibayita essimu eyo totokoto gye nagamba eyo connection weerinnya amaanyi nnyo nnyo kibweki bigamba bino Starlink internet is coming to Uganda. Starlink internet ejja mu Uganda. Bulungi omabaze kuba batubuulira ekyo ng'amawanga gatwetoolodde genda Rwanda, Kenya, South Africa boyide bagirina, Botswana, Ghana bagirina. Kati Elon Musk yagambye nga musanyufu nnyo nnyo n'agamba Starlink is connecting people with high speed internet in 105 markets all around the world including 15 countries in Africa. Uganda nga mwogitwalidde muganda ng'atuuliriza naffe ogera tuwa ku doozi eyo okuba nti munange embeera etambula ebizo kiri nti gwe munange atuuliza ali eyo tuli mu nsi mwe tuwangaalira tuli ensi mwe tutambulira nga ekigenda mu maaso mukimanyi ne kano ne controlling otya gwe kiva nti abasajja ba president yakwata akasimu nagaa nti essimu yange yino nagiraga abantu nga jalaza abantu katooki sina katooki bati kapeesa buli kapeesa buli nga jakwa nako bisimu bwati kubanga wagikuba tojja kumanya waali tosa mukola kibi kyonna tosa kola ki nezine zaffe mugana wange aga nti oli ludda amanya kumanya nti oli wano nagamba oli edda nti wegenderezanga nnyo ebizibu kasebeera mu kitundu ojjukira ensi mu Afrika wonna ne wano mu Uganda mwakiwulirako abaana ebabulanga ennyo si mu Uganda wokka bati kusemazinga Africa ne mu nsi z'ebweru abaana babulanga nnyo omwana abuze bamusanga omwana bamusse ekyaddirira abasajja kugamba nti atufunye amagezi agakola omwana muteeke nga mukakiipo omulondoolenga nga ali kirungi munnange omwana agenda kusomera ng'omulondoola nti wuno wano tibajja kumubba naye bamubba mumanyi wamututte neera namubba aba namubba nga kumutta era amubba n'amutta n'otuukawo nga ekifu omulabye omulambo gulabye nga amusse ne bagamba nga ne baleeta kibayita chipu ezo ezirondoola abaana kati kasera katuuka bagamba gaziteeka mu bwongo bw'abantu mu nsawo musa ogijjamu nemugisuula abalina eziteeka mu bwongo bw'omuntu ensimu nange bere ng'etambula bwetyo mpolampola neki ekiri mabega bwekyo kyebani kwogerako mu kaseera kano kennyini waliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike wamma tuba tusimbudde abaagala obulamu n'ensi yammwe tuli ku nooti 7 nooti 5 984 oba nooti 7 mukaga nooti mukaga 7 nooti 2 ojja kuba tuyita osobola kumpeeza obubaka ku layini yange ey'omu ngalo ku nooti 7 mukaga nooti 4 49 yange mbanze ni mu studio wano sometime gani muweza atoweza mulala ne oba owezanze kale twogere ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga mu nsi yaffe mutuwangaalira muganda nga tuliza abasajja batuuse bazze bali ku luggi bakonkona bati kokokoko ebyaddala kkiriza obagaana awo we tuli kamune kusimuza bwe nga twogera mukona mmwe tuba tuwayamuko ate wakinidda gegange sebo nsaso okuwulira yesebo ensonga ebyogeddeko eya Elon Musk waliwo kafirimu akamu ke nalabako bakayita upgrade bakayita batya upgrade yesebo nga ndaba Elon Musk atadde mu muntu kiitu ng'afunye accident kati mu kiitu eyo emuyingiza okutambula ng'akolera ku birowoozo kati nga waliwo neze emmotoka ezo n'oli ng'alina n'emmotoka eya analogo naye nga analogo ali kumugamba nga analogo yeesinga ne bagenda mu zireesi ezo ez'okuvuga empaka ezo eza Starlink ezo yakulasinga omulundi gumu so kati abasajja abawakanya Katonda naye Katonda si musiba ate teyeebase abalaba ekiro n'emisana buli microsekendi ye yalaba ddanga bo tebanabakulaba ebiseera byonna ddala ng'owuliriza eggwanga weebale nnyo ebali eddala okay gaiti n'ebiseera ebisinga obungi kasobola ba firimu ezo naga firimu ebeera projekiti yennyini ebeera egenda mu maaso okuba nti ekolebwa kikigenda okuba nti kikolebwa obanga oganio trial bagezesa balabe kwe kuzanya firimu eyo firimu eba project namba
tulabula bifilimu n'ogiyitako buyisi muganda wange omanya nti no lwaki firimu eno njire lwaki bagikoze lwaki bafulumiza baba mu trials zennyini eba part of the project olina okuba nga okimanya ekyo kati upgrade muganda wange bakulagira ddala nti ensi ejja kwembulesinga kye bayita tekinologi oyo okitegeera impact fm kwoli Hello. Wanji Mukwano gwange Mulangira. Sebo. Okulamukiza. Nange bwentyo Sebo. Enkwebaza emirimu. Okoze omulimu. Ni Sebo. Kyolina okukola okikoze. Kakati omuntu ajinga waza abaddugavu. Addala wali n'asaba ekikopo kya caayi n'anywa. Ni Sebo. Kubanga abakulu abo basooka ne baleeta ebintu ne babiraga abantu abalina influence ekyusa obulamu bw'abantu. Kati okimanyi saawa zino oli bwakusanga ne kapeesa aseka ekiseko ekyokubalaata kakati nga tamanyi kiki kyaliko kakati kategeeze bannayuganda nekiraba nti abakulembeze ba Afirika abasinga balina motoka za Japaani lwaki balina ezabali abawoomamu ekintu ekyomutwe bakizuula nti buli kyoyogera oli mu mmotoka omwo baba bakifuna butereevu baba ne access basobola n'okula okuyingiramu bwe baba kwagala lwaki tebavuga ezabali tebalina sente zigula zirambo ze bakola kati ekyo muddemu bannayuganda amagezi twetegeerere akantu ketusajja kwerabira bwana Mulangira ojje otuwa omukisa tukuba amasimu buli muntu akubuulire ye ali mwana namba mmeka kubanga ekyo kyebasooka okulwanyisa kati abaana tuzaala babiri nga maaya sigamba atalina busobozi alabirira ngamba gwe alina obusobozi obubalabirira bwana Mulangira twedde muffe ffennyini tuwe mu kuwulira buwulizi ng'oli awo oyogera tuwulirize ate tujjemu amakulu era bulungi webalinyo bali eddala oli namba mmeka aya baasi okay asaba Mulangira we bali kuweereza ggwanga nze Dembe David ekikoma mu w'obulenzi okay naye ffe nga Uganda ebintu ebimu tetugaanako ku bintu ebimu bannange n'agajimusa aga buli ngeri ogenda okuwulira nago gayingira buyingizi wano kitegeera okuli agayingira nga gayingira dda UNBS ekola ki yoba ikola ddi radio TV ezenjawulo zipromotinga bintu ebyo balina ssente bali alimunaye oba ogaana UNBS ejja kutaasa Mulangira z'amaanyi geeyongera kunzigwamu olw'ebintu abazungu bye batukola naye mu byonna tunywerere ku Katonda omu yekka nze musajja wa NRM Kibogoyisa Weri Kagulu Buyende district yo bali nnyo ze Ssalongo Buyinza emekapeeka wali kakati bwe bakukyusa obwongo ne tutandika okubagoberera bwe tunaafa olwo tunaagenda mu ggulu oba mu Geyeena ndowooza Katonda si ffe bajja okubonereza okay Katonda nabonerezaani bali baga kumuggyako kati Katonda ali mu kwanagana bali kati naawe sometimes oyinza okuba naawe oyinza okugenderayo ebaga atolya kino n'okirya naawe oba ogendedde ku bali oba ogendeze ku bali benyinyi bali mu kwali bakola naye nga bali mu kumanyisa Katonda kubanga bajja bakatonda baga nti what God can do man can do kiriza obagaana bwaki osinza Katonda ng'osinza okusinza omuntu kibaliko ekyo wanji webalikuliza Mulangira webalikuliza Sebo makumbi wanesanga nsanyusa nnyo pulogulaamu eyo nange bwentyo Sebo kubanga bannayuganda bangi naye tubadde tukyalemeddwa okubikoko Bwongo era kyova ledi eno eriemu yokka abala bali ku muziki bali ku nnyanja enfuuyire bali obukoko bw'ennaku ebbiri naye nga embeera gye tulimu makumbi avudeko okay message etuuse bulungi nnyo God should rescue us from the hands of these people of Uganda should come back to God because the world is coming to an end okay ragambya tanze po enamugongo olabika olina obujja ku mask naye internet is the way to go lwakuba Abafirika mulwawo okumanya ekirungi buli kaseera mubeera mu negativity po ali namugongo
message ezisoma lwakigendererwa lwakigendererwa kuba simu yange ezensobola zisoma oba zireka po alina mugongo agambye nti nno olabika olina obujja ku Elon Musk okitegedde bwatu bagambye ne internet is the way to go lwakuba bafirika muliwawo okumanya ekirungi buli kaseera mubeera mu negativity. Okay, sijja kuddamu leero ndowooza jja kuddamu olulala bwana po naye nga message etuuse bulungi tukirabye bulungi wano biseera bisinga obungi bitwogera ensonga ki program bagita ekiri emabega wa mawulire akati goba olaba kirungi kyokka tewali tabu ekirabe ekirungi kyokka ekiriwo emmere oba gy'ofuuyidde emmere gwe olaba kufuna emmere yakulya oleme kufa, that's okay. Naye abalaba nti waliwo n'obutuwa bwe baliya ne bafa oyiseko emulago wali bomanyi kituma kwogerako obudde buno ebwana po so olina okukimanya ekyo munange ewekigamba nti nekiri emabega waki wamwe kitosobola kulaba kirikuleetera kati goli wano bwoti oga internet nnungi nnyo because eri ku kino ABCD naye olugera mu konto mu bwongo n'oyingira munda muli kyeso okuba nti ekola kyotamanya ekyo wetukikuwa oga twogera ku bi negative nedda ekinegative kyetwogerako tuli kudda mu maaso eyo naye nga message tugifunye bulungi nnyo n'abantu bagitegedde. Kakembo Wilson team welding ali wali enakaseke mifunya baga tugitimbudde bawuliriza Impact FM. Hello wanji mulangira wasuzote sebo nase bulungi sebo mpozi gweyo. Okay, mulangira omwami oli yakavaako yo message yasomye manyi bali kati basoma byawandiikibwa bw'oba ogenze mu Bible n'ogigenda in details naddala mu Revelation ebintu ebisinga kubifuna. Yes. So ebiseera ebisinga kyetaaga muntu kubanga naye alina revelation obanga abikuliddwa naddala okuyita mu Bible. So ebintu ebisinga Bible egamba alina amatu awulire n'okyagamba ekkanisa. Sigamba nti ffenna abatudde mu kkanisa tunaagenda mu ggulu naye mulimu abalondemu abo. Ensonga lwaki omuntu agamba nange njagala okubeera omu ku abo abalondemu. So ensi yonna kye tulina okukola eri abo abantu abategedde tulina kubeera bakalaativu na kulaba kwetegereza kulaba kiki ekijja tusobole ebintu ebimu okubivvuunuka. Mukama kukuumire. Amina. Webali nnyo bali eddala. Okay, munaffe bwati wagambye revelation okubikulirwa. Of course okubikulirwa ne tosobola kugenda bugenzi mu kitabo n'osoma revelation kyokka. Gaba nti okubikulirwa tubikuddwa. Kakati kati ffe tugeza okuteekateeka such that n'owo kisomwa ali obujjo kitegeera bulungi. Nenge bigenda mu maaso mu nsi bwetyo bitambula bwetyo ebiri naye nga tukuwa ekimu ku ekyo ekiriwo kyennyini n'okitunya bwoti n'obala ensinga bw'olina okuba ng'etambula. Yatulwa kinedda. Impact FM yellow. Wanji. Okay, avudeko buvyo no. All right, anagambya atya. Okay. Gavi ekyo wajjala. Okay, information ngifunye bwana Gavi ekyali wajjala. Okay, nyakka kuba akantu ako. Okay. Impact FM. Wanji. Hello. Yela. Amina nyenyabo. Nze Joy ndibanda. Yenyabo. Kakati mwami po tomunenya. Bango omuntu abeera addicted ku kintu. Ebiseera bisinga talaba negative side yakyo. Kakati n'ekirala nze kyeŋŋamba nti abantu abasinze otunda ensi yaffe be bakulembeze baffe olw'okubanga baagala okuganja eri. Kati buli nosensi yenna gwe babagamba eri balina okukkiriza babeere baganzi. Naye Katonda yekka y'aba atweyimirira. Tuyenze. Okay, aposi munenyeza ensonga kigaye nti ne message ngisomye actually. Ngisomye message gyampeereza wano. Opo alina mugongo awuliriza nnyo muwuliriza wange nnyo naye just abadde wandowooza ye nga wandowooza ye naye nga bw'ogambye munnange enaga nti n'abantu bampabirako wano bangobe ku radio olw'ensonga nti nagamba eddagala erifuuyira nti B ne bawampabire wa dokita okusiwa n'okka mu Uganda kontena village awo tebanjagala kuva ebweru nga bawaaba nti nkole ki bikulwaki kubanga nkwedde examples ennyini abalwadde nga bafudde round up obuzibu bwalina
ne kampani neifulumya lwaki bagiteekawo lwaki buli kimu nekikuleetera nenga nno abantu bali mu kupromotinga ddagala lino kubanga kampani zo zikola ki za taking over emmere y'abannansi yonna okiraba so kati ebiseera bisinga obungi bayinza okugaa nti ng'otagala mune tufune emmere bati oli mu kufuuyira bali nkulaze nze ki kituleese ki kino nti eddagala lyofuuyiza bbi nnyo okusinza ku basawo ku bakugu abcd n'okusinza ku kino ne kuzeeko emabega maybe okunoonyereza kweyongereyo kubaffe kuba ku lwange tweyongerako ne tunoonyereza ate emabegali ekigendero kyali ki lwaki abantu bafuuyira lwaki batta ettaka lwaki bakola obuwuka bintu bwe bityo byonna byonna so talina gundi message ensonga kingi gisomero gisoma wano olwensonga nti nno nemuwuliriza naye alina okuba nga alina naye nga bwe gambye ng'omanyi bizinesi eziri waliko abatunda eggaali ebirime nagana nagendako emitianawo nalinnya takisi naye nga tulimu abantu bana efe ebisigadde byonna nga babigize babisasulidde dda byagenderamu bomba ezifuuyira naddagala amambeere bulungi mweraba Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike